Chimanyi. Ono yajja. Thank you, Emily. Webali Emily. I really don't want to. Nembo tufu seetaaga. Plus utilities. Amazima ga Katonda mugulu kimanyi tulina ebintu bingi bitwetaaga osasula. I know, but tujja kwetaagayo roommate. Moving in. We don't really have another choice. Tetulina kyakusyalawo. Friends are broke. If we don't get a roomie, Jen's gonna want to move in. Yagamba kati already tuli baavu. Bakyali baffe be tulina baavu. Bano bamuzafalu baavu. Sorry. Bwe tunaagamba mbu ate simanyi Jen ajja kwagala okwenyigawo. And then I'm gonna have to move out. Why would you have to move out? Ate senga bikaluba Jen senga ayingira girlfriend ochi basegeza zembanyi n'ofuluma. Okay. Lwaki obufuluma kono sobola kubeerawo nga goyinayo girlfriend. One request. Kalino kankusabe ekintu kimu. No dickhead. Toleeta omusiru awemulira nno mu cafe. Kyokka bakasoma we bali. Gye baliko. Oba muyita ddumba. Kakati balina okukola ku interview kuba roommate laba nnono. Ono tali mu kando. Within 400 feet of that school, are we? Waliwo abalongo. So you guys do the whole. Kati mwe Always have. boogera kyekimu. You know it's just for one room. Okimanyi tulina room emu. We know. Tukimanyi mulina room emu. So do you guys do like bunk beds? Kati mugenda kukola ebitanda buno bwakalina. Something. Oba osanga. Cool if I grow in the soil back. Mufaayo senga nsimbako ettaka emabegeeyo emmanju. Is that illegal now to do that? Kiri mu mateeka okusimbayo ettaka n'osimbayo enjaga. Ono yasimula mu ngalo. Anyiza mu ngalo. Kati ate ono ye tanyiga. Niwe omubuuza kitanyiga naye ayagala ono muleke buyito buleeta. I'm a puppeteer. Nze ndi muzanyisi wa buddole. No more performance. Obw'abaana. Nedda si ebyo weebito kale. So like state. Kati obeera ku bino ebifeya. Erotic puppeteer. Ebyabakulu 18 okweyongera nkosya kana akawansi. Muno oba mwezi oba kiki. Kati baba bali wa omukyala yajja. Oh, place. Thank you. Kafu kasufu ke mulina nti weebali kusiima. Chloe. Kati Chloe. It's about yourself. Soko tuli ebikwatako. I'm Nze 28 years nina old. emyaka 28 egy'obukulu. In between jobs right now. Nnaku zino nnoonya mulimu. I'm living in Santa Monica, but I can't really live there anymore. Era ng'agamba nti yali abeera mu Santa Monica naye takyasobola kubaayo. Wake up and I'm trying to get as far away from there as possible. Wow, that's probably the worst pitch you've heard all day. Nkiwaayo emboozi ekyasiza okunyiiza gye mwawulidde mbeetaaga urumuko nedda. Yeah. Bangi abatugambye ebitalina makulu olwaleero. Tell us why you think you'd be a good roommate. Kati sooka otule lwaki olowooza nti osobola okubeera roommate omusufu? I think I'm a fun person. Nze ndowooza ndi muntu asesa. I'm easygoing. But that's Ate ndi mwangu sirina tabu. really easy going ourselves. Aye naffe tuli bangu tetulina buzibu. Naffe tuli oke. Well, Kaakati hey, I do have a question. nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Party? Oyagala nnyo ebintu by'okukyakala. Ebintu by'amasanyu. Ebyamasanyu. Hey, That's a weird question. mama ekibuuzo ekyo si kirungi kubuuzibwa naye. Party. Just njagala kumanyamu oyagala nnyo ebintu by'amasanyu. To make sure you're cool with that. Njagala kakasa kuba kati ffe tubyagala. Like Ani kisinziira. party or Waliwo okukyakala ne wabaawo party? okukyakala. Iye kategeeza kyako. Party. Ntegeeza kukyakala kuno okukyakala. Have some drinks Waliwo bino ebyokubanga munywamu awo Fun. ne bakyalibo ne munyumirwa or ne wabaawo do coke? okukyakala okwokunywa enjaga kutambula bute. Ebyo gye birirabyo. Kerere bubadde tebakimanyi nti waliyo n'okukyakala bwe kutyo. I didn't know it was definitely. Mbadde simanyi nti ekyo kiba wama butuufu olwo talina kyamu. Abadde ategeeza eri pata esooka. Bintu byakukyakala ne bakyalibo ne munywamu awo ne kiggwa. First one. Anti nange of course kye kisooka kye ntambulirako. Are there other definitions of Waliwo definitions endala ezinyonyola okukyakala maama. Kirabika gwe okukyakala okutegeera nnyo n'okusinga nze. Gwe ddumba jangu naawe. Kyali wa muyise sooka gye tubyogeremu eno. Gwe ssebo. I think this is going very. Nze ndowooza kati wano tuli oke. Man, you were all over the place. Omukazi yonna wenna osubaladde. You need to calm down. Gwateekeddwa okukakkana. She's great. Nze ndaba kasufu kajja kuba katukolera kumbe kabawulira. Agree, she's a very pretty. Siganye kawala kabalagavu. And she likes to party. Ate kaagala nnyo ebintu by'okukyakala. Baba ne bawulira akonkona kirabika naye ayagala room. Hey, I'm here about the room for rent. No vacant. Baagitutte edda gwe naawe totukanya. Genda! Wamma nnyabo. Sorry about that. Ddumba tayagala kukola nsobi onoonsonyiwako oyo. When can you move in? Ojja ddi?